okwalisa omwaka mu ngeri erowooza nti ompya okubeera gujja gwe guba gugenda okubeeramu ebirungi. Muno mwabeerangamu okwoka ebipiira, okusula mu birawo by'omwenge n'ebintu katoolo ebirala bingi ebyaviirangako n'obulamu bw'abamu okusaanawo. Kyokka embeera eno yagenderedde ebizibwa mpola abakkiriza abalokole abaatandika enkola y'okusabako okumalako omwaka awamu n'okwaniriza omwaka omujja wakati mu kubeerawo kw'omutonzi, era ng'enkola eno egenze yanirizibwa ne mu ddiini ez'enjawulo okwawukanako ne bwe gwalinga edda. Abamu ku baweereza ba Katonda abaaleetawo enkyukakyuka y'okumalako omwaka wano mu ggwanga ye mulabirizi Dr. David Kiganda wa Christianity Focus Ministries. Ono yafuna okwolesebwako olukuŋŋaana lwa National Prayer Day olwetabwamu abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo awatali kusosola nzikiriza. Luno katuliri myaka 19 nga lubeerawo, era nga buli mulundi lubeera n'omutwe ogw'enjawulo ogusimbulizibwa okuva mu Bayibuli ababuulizi bonna kwe basimba okubuulira kwabwe, era ng'ogw'omulundi guno gugamba nti ogenda kukuba Abamidiyaani ng'omuntu omu okuva mu kitabo ky'Abalamuzi essula 16 olunyiriri 16. Olwaleero bwe guti tusazeewo okukola kaddannyuma okulaba ebyaliwo mu lukuŋŋaana lwa NPD olwasookera ddala, luno nga lwayindirira mu kisaawe ky'e Nakivubo mu mwaka gwa 2006. Are you ready? Verse said, muyimirire buyimirizi stand still mu kisaawe ky'e in Nakivubo the stadium of Nakivubo olwaleero tonight. mulabe obulokozi And Mukama see bw'agenda the salvation okubakolera. of the Lord that He is yet to do. Bwavu obugamba nze ŋŋenda naawe mu There is 2007. the poverty that is saying, I'm going with you in 2007. Waliwo agalwadde agagamba ŋŋenda There naawe are mu some with 2007. sickness, with diabetes, which are saying, I'm going with Waliwo you in 2000. bisukaali, waliwo There is the bisukaali, diabetes, bisukaali with ebigamba diabetes, which are saying, ŋŋenda naawe mu I'm going 2007. 2007 with you. Bigambe Tell it, ekimala kimala, enough is enough. tommanyiira, Don't familiar me. neerabira gye wandaba, Forget where you saw me. byagenda naawe. nga bwe gubeera koola omulama gwasimbulizibwa mu kitabo ky'Okuva essula 14 olunyiriri 13 ogwali gugamba nti muyimirire buyimirizi, era nga lwalimu okusinza n'okutendereza. Bamu ku babuulizi abaali mu lukuŋŋaana luno kuliko omusumba omuwummuze Michael Mugerwa, omusumba Stephen Kabunga, omusumba Jackson Ssenyonga Christian Life Ministries, omutume John Bunjo, omutume Alex Mitala yali akulira obumu bwa NAFBAK mu kiseera ekyo, ssaako n'omulabirizi Dr. David Kiganda. Omusajja ono Anointing on this Nzenga man tegeera of mu God, linnya lya I Yesu. understand the anointing. zikubira ddala engalo, okubira Clap ddala your engalo. hands if you are to clap when the devil is trying to use those problems of the past Okukugoberera to pursue you. katugenda kuggalawo oluki. So we are going to lock that door Olw'ebizibu ebyo of those problems. saagala noggalewo buggale. I don't want you just Nina obukakafu I have proof okuyita mu byempiseemu through whatever I've gone through nti Katonda akyayogera n'abantu be nga bwe yayogeranga ne Isaaya that ne God can Yezekeeri still speak ne to Yeremiya people's mouth nga bagezaako okukolimira. trying to curse you. Ndangira mu linnya erya I Yesu declare in Jesus' name era ndagira mu linnya and erya I Yesu command in Jesus' name ebigambo ebyo that byonna all those words bifuuke omukisa mu bulamu bwo. Ne ku mulundi ogwo waaliwo akaseera k'okusabira eggwanga n'ebitundu byali eby'enjawulo. obugagga mu Kampala, kusaba obukuumi mu Kampala. Bw'omukisa nywereri Katonda wo rayisinga ku lwa Mukama Isirayiri. Arise for Ng'omwaka 2006 guggweeredde ku saa 6 ez'ekiro, omulabirizi David Kiganda yali amundaga okukulisa abantu ba Katonda omwaka ogwo, ekintu kyakuumye n'okutuusa leero. nange ngenda bawumuza. Kiganda kyengamba ekisimbayo kikyo wayawonye guno guwedde yigo kwebaza Mukama olw'ebyo by'ofunye enfaava naawe atafunye obulamu bwe businga. Emyaka kati gigeze 19 ng'enteekateeka eno ebeera wano mu ggwanga, era nga mu kiseera kino National Prayer Day ebeera mu kisaawe ekya Old Kampala Senior Secondary School nga bwe kugenda okubeera ne ku mulundi guno. Ku luno ababuulizi abagenda okulubeeramu abamu bavudde bweru w'eggwanga n'abandi baakuno okuli Prophet Ebenezer Akonayo okuva mu ggwanga erya Ghana, omusumba Joseph Kabuye, omusumba Stephen Muteesasira, omutume Samuel Kasanka, omulabirizi Dr. David n'omusumba Sini Kiganda Naalongo, ssaako omulabirizi Ramanzani Mukisa n'abalala bangi, so nga n'abayimbi bangi ab'okubeerayo. Olukuŋŋaana luno okuyingira kubeera kuweereere.